abuse rights. Olwaleero Munano Robert Kyagulanyi Ssentamu kakuyegewe w'okumutuusa mu ntebe y'eggwanga enkulu amututte mu disitulikiti y'e Tororo. Ono bw'atuuse wamanyiddwa nga ku mayiro 8 poliisi n'emulagira ave ku kkubo eddene nga bulijjo okumwolekeza mu byalo. Mu kwogerako n'abantu ba wano yeewunyizza Katonda okugonnomolako ekitundu kino eby'obugagga ebitagambika ate bba abantu baamwo ne bawangaalira mu mbeera y'obwavu etagambika. We have everything that we need. God gave us a beautiful country. God gave us minerals. God gave us lakes. God gave us the atmosphere. What we don't have is leadership. Bw'ati asabye bamwegatteko mu kukyusa embeera mwe bawangaalira. This is our chance. My brothers and sisters, I am presenting myself not as an individual but as an idea. Yes. Not as an individual but as an opportunity to start afresh. We can start afresh. Oluvannyuma ye n'abawagizi be bakutte ekkubo ery'ettaka nga bano bavuza akatemerero okutuuka wakubya olukuŋŋaana lw'olusoose ku kyalo Nagongera. Kyagulanyi asoose kwemulugunya olw'okuba nga batuuka okuba ng'ekibiina ekirina okufuna ensimbi ezikiddukanya ate ne balemesebwa abantu olw'ebigendererwa byabwe. See, we are standing on a very cheap stage and we have very cheap sound. The thing we are using is poor because we don't have the money. Abantu beena abasabye bazibuka amaaso olw'obwavu bwe bawangaaliramu ne bamaliriza nga bawangaalira mu mabanja. Everywhere in Nagongera, everywhere in Tororo, you see, everywhere you look, you see poverty. This is a plan to keep you poor so that they can keep you slaves forever. Oluvannyuma yolekedde mu kifo ekyokubiri awabadde olukuŋŋaana olulala. Olw'okuba olukuŋŋaana luno lubadde kumpi ne mu kibuga kya Tororo, amakubo agatuukayo gabadde gaggaddwa n'emmotoka za poliisi. Kyagulanyi bwe batyo basaza amagezi ne batuuka ku woofiisi z'ekibiina kyabwe eziri mu disitulikiti ya Tororo era n'aziggulawo. Okuva wano Kyagulanyi agenza okulaba tebalina waakuyita bw'atyo n'ava mu mmotoka ye okutambuza ebigere. Abawagizi bagenze bamuwemberedde n'okumulaga essanyu. Ono ayise poliisi kulitalaba okwesogga ekibuga Tororo. Kyagulanyi atuuse ekiseera n'ateekako emisinde. Oluvannyuma abuukidde boodabooda ebadde okumpi. Wano wonna abawagizi be babadde tebamuva ku lusegere. Kyagulanyi bw'ati atuuse ku kisaawe ki King George Stadium mu Tororo ewabadde enkuyanja y'abantu. Eno ayaniriziddwa abakulembeze b'ekibiina kino abasabye abantu beeno bazibule amaaso bave mu busibe mwe bawangaalidde ebbanga eddene. Abaana baffe ab'omu Eastern wano okusingira ddala abana Tororo baabajjako emirimu wano ku booda y'e Malaba. Kyagulanyi mu kwogera kwe asoose kusekerera poliisi ku ky'okumuggalira amakubo mw'alina okuyita ng'egezaako okumulemesa okutuuka eri abantu be. Any presidential candidate naye n'agambye Mr. Byabakama yesterday ne mugamba gamba abo bakyaliba aba poliisi balekerawo okugaba ekkubo kubanga nina right ng'omuntu omulala yina ogenda n'ekola kampeyini abigasanze bagende ekkubo ne tuyitawo ne tuvimba. Abantu beeno abasabe baleme kulimbibwalimbibwa n'obufu obuweebwa abantu abamu ab'eggwanga lyabwe wabula bo ng'abantu ba wansi ne basigala ng'enfuuzi. Njagala musalewo. Do you want champagne for Tanga Odoi or you want clean water for everybody? Abategeezezza nga bwe batagenda kujula singa bamutuusa mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino. Eno Tororo maalinga mulima cotton era nga mufuna sente. Ne bajjawo cotton for 40 years. You are becoming poor.
For 40 years, you are becoming poorer. I want to tell you, my brothers and sisters, that we know that and we are going to change that. Olunaku olw'enkya Kyagulanyi amakanda wa kugasimba mu bitundu by'e Busia. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.